akuma kasera Pascal ngende kwatika olaba akuma kasera Pascal kabira kebiwawo kabira kagira bugizi kali kaba kasera Pascal kaba kali kebiwawo binuwe bitebiwawo bibira kana kengendo kusalisa aka masulubu nenga nine ekigendererwa ndisinga ogezako okusama ino gabagagazibwa mu katono wegati ekyo kitwala ekiwawo ekimu ekyaka kyakuuma ko kizo okutwala kenyiro ulija plani zange bulungi wenda kukwata nja ku making sure nkwata akuma kala menga nakuma kasala kubuni ngene bino sala Pascal kenjaga okusaza aka masulubu naye nga nina kibayita idea ngansunya mbonja kutuka ekisero berengo sanyo bono sawo tenyindo zijja kuzimbuluka ngeni gati gyabwe yinda then ekiwawo kyene kijijja ko we ezo na plani zange nina plani muhozi ekwata omutayimbwa nenguteeka mu kyoto twabantu otojalinga abantu the moment Bobi Wine waligenda ku ntebe bwati nampayo ka post njoba nze CDF ija kula gache bayita tocha gocha saga please mungamba I'm not dreaming because I'm soon simeli what they call liberation kenda kwata ko muhozi Mkwate kilitenu mteke mwe mpiso kujemu nenjela nga mfumite wenti nenga nkubuza bakuyitano naeta onani yogere namba yo nibakuwetani ngoli mwe mukozesa nga mubasirizo mwe musoro mkwate mpiseno njifumita mfumisi wenti. Am I dreaming people? Once I'm smelling liberation. Mumbuli if I'm dreaming or I'm smelling. Am I dreaming? Osumu ninabunji. Am I dreaming? Wamanera mukwate mfumita yempiso bwitege empola nga wendi jayo egene empola nga enfumita mfumisi nyama mbosai nga gwika bwisi gali balufiji nga masubu gavudde vudde ko ndolaga mwenye dda onamutade kibaita jukira nabede kamera limpatake eno o ya bisede njagala security alert eno egende ewa muganda wange ngo bayita Remy Ntambi ngo wangale mu gwanga lya Canada saako ne mukuru Waiswa Mufumbira. A deputy spokesperson mukuru Waiswa Mufumbira wonna woli nkusaba wetunulire ku mugongo go ku kibegabege ekya kkono n'ekyagyo wepo ne mugongo go entambula yo kuva olwaliro ne wiicheno yonna. Ntegezeddwako okusinziira ku sources zange bakutambulirako bano tebaagala kuwamba buwambi wabula baagala kukumiza musu. Akabinja kano kava wamwe gyosibuka mu Busoga ne keegattibwako abali e Kampala abaagala okukuba amasasi live bullet. Waiswa Mufumbiro, deputy spokesperson One Nation platform, whenever you are, please tighten your security, control your movement, look on both of your shoulders, left and right, even look at your back. Kubanga abakunoonya badde baagala kumaliza either yesterday n'olwaliro nti banakufuna. So mukulu Waiswa Mufumbira wonna woli, please gezaako okwekuuma n'entambula yo. Akabinja ako akamu kava Busoga n'akalala kali mu Kampala, so wegendereze nnyo entambula yo. Omulala comrade Ntambi Remy ng'owangalya mu ggwanga lya Canada njala kutegeeza muganda wange wonna woli wegendereze nnyo abantu bobeeramu naddala bannayuganda. Akabinja kabatamanya ngamba abasindikibwa mu ggwanga lya Canada bakutambulyako bakwetaaga ng'oli mufu kuba bagambye nti gwolemezaawo chapter e Canada n'abakulembeze bazzaamu amaanyi okusinziira bo nga baali bakibaze. Abatamanyi mwami yono wano mukulu Remy Ntambi yoyo mwogeza ddembe si musajja wa bigambo bingi naye wabikolwa. Yoyaawo mukulu Remy Ntambi wonna wooli muganda wange weekuume abatamanya ngamba bali mu ggwanga lya Canada bakutambulyako baagala kujjawo nti gwolemezaamu okusaanyawo Canada chapter zonna gwolemezaawo. So mukulu Remy Ntambi wonna wooli webereremu kubanga abatamanya ngaba ba Museveni batuuka dde Canada baagala kujjawo kumiza musu. Yoyo mukulu Remy Ntambi gwenjogerako essaawa zino gwe baagala okumiza omusu mu ggwanga lya Canada ng'ate bwe kiri. So olwa security alert mbanzi maliriza tuba tugenda butereevu ku video eyandeese Malokiri yalinga wano. Security alert mbanzi leese bulesi ziba ziwedde. Alright, tusimbudde
akatambi katandise era ntandise bwente ngabwe nagambye nti yewoza omumbago bazichapa era go bazikuba ffe tuli wano kuba nayi kuregwanga yonna Uganda ne kuba na Uganda bonna nze kiri ku record okulembeze wembaddemu okuva e Kampala ne mu diaspora walwendi nakunganya nnyo banna Uganda buli na passport ya Uganda nga mukunganya sifa gwanga kijova nabamekenge kubeera comfortable overload wasagala kumanya era ekyo nakikola nnyo ekyo kiri ku record zange kati bwe mbanga ndi mu ku social media kuno ngezaako nnyo okulanga banna Uganda bonna bafula comfortable nga tuluwanyisa enkola ya Museveni eyekisibira mu bweyo kwawula mu mawanga nga ayagala kikozesa okusanya w'eggwanga Uganda buli comrade munna Uganda yenna woli njala kutegeeza twajirwa ekintu kitwatu twetegekedde bajjaffe kibatulete nga baloza bafunye emirembe kumbe tebafuna mirembe Yoseri tibahabulwa Nyandwe mutabani wa Kareke ensirimizo zide nsanga bisibena akabinjake bazanya tribal cards okutuleetera mu tribal crashes obokwetema atema mu kitutajja kukkiriza kubanga ffe tulina bana Uganda nze kama kwogera nga nkyasoma ku Nabagereka primary school nze nasomesebwa basajja banyankole okwali omukyala gwe bayitanga tuli amureba ne mukulu buyinza bali ba headmaster that time when nasomerawo so mbamanya banyankole that's when Ndwanyine Museveni omujja mbanyankole nga si munyankole waliwo enjawulo wakati w'omunyankole ne wakati w'omuntu eyita munyankole nga pretendinga olw'empisa zembi n'okusosola mawanga ekyo kyo kimanyi bulungi nnyo abantu bonna bana Uganda bakola abagobera ku social media nkusaba togeza n'okola post oba video ng'ovuma omunyankole omukondo emiga no Jeno Bigodo tali presenting abanyankole n'abanyankole tebali presenting Jeno Bigodo no Jeno Bigodo under the influence of Sero Bihogo and Educate Bihogo Sero Gaju and Educate Gaju tunde entowererente akozesa tribal statements ne tactics okwagala okutulwanyisa ffe bana Uganda tuwenda mawanga amala no njala kujjukiza twajja wano kadi ya Muhoozi Kanyirugaba ko bamuzaala era ngeraga kitaawe ye Yoseri tibahabulwa tabayisirwa ng'olwo avattale yamuzaala yamimbi yalina emyaka 30 kitegeeza si munyankole njagala Muhoozi akuleetere function yonna yali abaddeko nga tamaze kukola ngago bakozenga bumbuzi akubuliyo history we wakati we n'abanyankole taliyo kyekimu ne Museveni teri history amwalocating n'abanyankole taliyo so muganda wange yenna tebakulya sente nti okole statement egenda okulumba abanyankole no abanyankole baganda baffe bantu baffe tebayina buzibu ebigo Muhoozi byogete presenting abanyankole be representinga okujjukiza mu myaka gya 12 Buganda we yasabire nnyo ekigambo kye bayita federal system of governance enkole eyokufuga nti buli kitundu kyefuga era kikozese resources n'abantu bekirina okusobozza omusolo okukulanya ekitundu ekyo Buganda yasaba federal era yo mu nsiko yagenda mu nsiko okujjako abatamanya ngamba baaliko kwe kuzaawo Bwakabaka bwa Buganda wabula ankole yo teyeegatta mu lutalo luno no teyalimu wabula bwe bamala okuzaawo Obwakabaka Buganda ankole ne yasituka bwe mala okusituka mu myaka gya 2007 2008 2009 abasajja n'abakazi abanyankole okwali ab'olulangira ne bannansi abanyankole ba original basituka ne bagamba Yoseri tibabula tabasira mutabani wa Karekezi Nyandwe nti naffe twagala obugabe bwa nkole buddizibwewo kubanga buli kimu tukirina era buli kimu tusobola kyefugira Nyandwe n'abagamba nti nazza Obwakabaka bwa Buganda kubanga baparticipatinga mu lutalo olwaleeta gavumenti yange sisobola kuzza Obwakabaka bwa nkole nga temwaparticipatinga okujjako nga nze go mufudde omugabe abanyankole bamugamba kikafuwe kachengere ne bamugamba kikafuwe tekisoboka kubanga you are not among us abanyankole tuli banyankole gwe tuli munyankole oba totuwa bugabe bwaffe bulekeeyo tetujja kukkiriziganya naawe nti ofuuka omugabe awavu okulya okombe swani ekikuvunwa nti tebaayo muntu yenna aluma munyankole kubanga Museveni kennyini si munyankole yamma abanyankole Obwakabaka bwabwe bwe yali yagala okwefuula omugabe asooka w'abanyankole nga gavumenti yezze ne bagaana kati tewali dere drinking general wasooka kuyimirira gamba nti ayogerera abanyankole era asomesa mu comrade Edmotwe olunyankole eyabadde tribal statement era yabadde psychological warfare yabadde akozesa okuteeka mu bulumi munkubidde amasimu nga mukaaba abasinga obungi munkubidde amasimu nga mukaaba ne mbajjako nze ndi ku mafia nze sisobola kubeera na muntu akaabirira buli kaseera saagala sikolagana muntu anyiiziira sikolagana muntu asobanga kovu ebyange byamagye era